Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Budde bwa kiro wetwogerera saawa tugenda mu mwenda gwa kiro naye nga amawulire getuze okubawa amawulire gano si ga ssanyu yadde n'akamu. Sometimes waliwo essimu gy'ofuna ne weebuuza ono lwaki ankubira, naye tubadde ku CBS ne Abitex nga zze okubeera ng'atangaaza ku bivu ku kivulu kya alien skin kubanga ye mutegesi, ne nfunako awo essimu gye nfunye nga baŋŋamba Honorable Kato Lubwama afudde. Bitusobedde era ffenna magezi gatwesibye nga tubadde awo, tubadde ne DJ Nek ne mukyala wange Ann n'abalala, ne ffenna magezi go gatwesibye. So era essimu nga walaba bigenda mu maaso watukubidde akasimu ffenna tusanyaladde katoweeko kati ku moment nga tubadde mu studio era amawulire gano bwe tugafunidde then tukomewo naye nga byo bibi kitalo nnyo nnyini ddala. Ono tugenda kusaba mikwano gya Uncle Kato Lubwama, famire ye, ab'eŋŋanda ze wamu ne babadde akolagana nabo mu mirimu egy'enjawulo, Mukama abagumye kubanga ye Katonda bw'atyo wasazeewo. Nze nkuliisa, nze nkwambaza, nze nkola buli kimu, ennyumba gy'olimu nze nagizimba, kati olw'okuba ogisobola kumanyira, olw'okuba enjala ennuma ne neesenera emmere, akammere ompa mmere ki, ompa butogo, ompa akatogo k'ebinyeebwa, bw'oba ogizemu oti n'oleeta enjunguli, bw'ovaayo n'oleeta mukene. Sonyiwa mulaalo yenna ekyafudde amawulire bwekaba nga kituufu. Amawulire bwekaba nga Kato Lubwama Mukama amujjuludde amaanyi tulina matono mujja tusaasira mwenna abali ku 88 kutonyeze 8 kubanga essimu ebigenda mu maaso biyinza obutabeera birungi. Essimu gye nfunye yongeza kaka nankeyo kiria tutaddeko bantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna bali ku 88 kyemanyi amawulire getufuna, amawulire gendi mu kufuna wano si malungi n'akatono. Kwesimu gye nsibye efuna evudde wa Misaki ndala evudde wa Yasin promoter nangamba Abitex ali awo, ambuuliza nangamba Abitex ali awo wooli konzi wuuno kwekukugamba nangamba ali mugenda angambye ali mugenda eddwaliro lya Stabu waliri ono ekitebi Papa Misa Semakula ne Yasin promoter nange tugambira Abitex naye galaka mawulire tegawomesa lya nakabululu simanyi siri sure naye emisimu ebivudde mu bantu abakulu bwe batyo. Bane mutusaasire tubadde tuzze kwogera by'amasanyu naye tulina embeera etali nnungi. Badde nsaba DJ Nek sembera kuzinda badde nsaba DJ Nek amaanyi gakyamupeddemu, toyina bw'okunga abantu kugenda mu kudigida essaawa zino nga waliwo amawulire agatali malungi. Bekibanga ddala Katonda ajjuludde Kato Lubwama kyekango kyamaanyi nnyo olunaku olwaleero. Nze ŋŋamba pulogulaamu sonyi bigenda kuggwa eno kitalo nnyo getufuna okuva mu bantu beesigika kigambibwa nti Katonda Kato Lubwama amujjuludde mulamu w'ensi eno. Bwembanga ge matuufu kubanga sinakikiriza n'essimu gye nfunye bantu babiri ate abantu abakulu era bangamba bagamba Abitex nina ine essimu gy'okubye sigitegedde n'engeza olaba essimu okuva mu ngalo egwa kubidde bajjo ali muka bali Maziga bwe ndabye essimu yo ng'evudde mu ngalo zo n'ekugwako
awo wentiridde naye ate era nange Message kituufu ekyakato Lubwama era wenvuga wendaga ani oyo mano message Semakula message Semakula owaye wanjisa oli ku siginana munana kutonze munana waliwo omwana abeera ne muzeyi Kato Dumba esimunga nebase naŋŋamba wafiiridde kati nenkubira nenatolo nankakasa nti kituufu era wendaga kati ali Kitebi kibwatukira kikibana afunye hati attack kati mukumuddusa amangu awo kalwali akadde okumpikeeko kale naffe katujje so aga kati natera okutuuka Abidex beera mugumu beera mugumu nkusaba kitalo nnyo ekya Kato Lubwama Mukama amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno bwati Mukama basazeewo bekibanga bekiri ate tunagamba tutya tunagamba nti abadde wakufa kuba bwe nfunye essimu okuva Misa Semakula nenfune ya Yasini n'okuba essimu oyo n'okubira bajjo awo wempeereddemu amaanyi olunaku nemmanya nti lukoze eki kigambo ekituufu message agambye nti afunye heart attack bagenza omuddusa mu kalwaliro akali okumpi nga Mukama olw'omujjulula kubanga bangane bali wano wa Stabua eddwaliro liri awo Kitebi eddwaliro libadde okumpi kati waliwo omwana bamuyita Dumba yabeera naye Dumba Julius yasoose nankubira nga sigikwata aganya gikwata Dumba kuba akubidde ndoza bwe kukubita abalala awo natolo naye waali natolo gyali Stabua natolo by the waali osobola ononya ku natolo ali ku ddwaliro lye Stabua waali osobola ononya natolo sinabakikiriza sinabakikiriza sinabakukikiriza natolo amawulire getufuna matuufu ono abe tuli ku CBS wano ono Abitex ani akugambye message Semakula kituufu naye famire yeyina okubika siffe famire yeyina okubika omuntu bamutusizaawo ng'afudde ewaffe abadde mulwadde waffe pikiki ffe tubadde tumujjanjabi naye kati bagenza kuntuuka ng'afudde naye bakyaliwo oba omanyiwo Kitebi kusita
Etazitanga medical center. Kitalo nnyo. Kitalo. Julius, kati ninyo muganda wange nga bitalo mukwano. Omukulu oyo gwolaba yabadde ng'abeera ne Uncle Kato era babadde bakolanga video ze nga mumuwulira nga gamba mwana wa Nupu mwe mwatama. Oyo omukulu abadde behind ebintu ebyo byonna bibadde bikolebwa ne Uncle Kato naye nga essaawa zino olabina wobeera gwe kiyinza okutatoberera kyangu okubeera nga ate oyogerako eri abantu. Bitalo nnyo tulabye ddala okufiirwa omwagalwa waffe mukwano gwaffe Kato Lubwama. Kato Lubwama abadde alina obulwadde bwa pressure ne sukaali nga bimusumbuwa okumala akabanga. Bamutwalako n'ettaki bamulongoosako ne ku kyenda, so obulamu bwe bubadde nga tebukola ki nga bwaddagala nga si bulungi nnyo. So ekibaddewo bamugye waka ng'azirise. Abamuleese bagamba nti abadde akoze ki? Abadde azirise. So bagenza omutuusa wano ne tumuteekako ebyuma byaffe, omutima nga tegukola ki? Tegukuba bulungi, entunnunsi zonna nga tezikola ki? Nga tezikuba. Tugezaako okukola kye bayita CPR, obulamu okola ki? Okulaba nti tumuyambako omutima okuddamu okola ki? Okudda engulu naye nga tekikola ki? Nga tekisoboka. So tusaba Allah amusonyiwe byonna byakola ki? Ebyamusobako naffe atuluŋŋamye kuba ffenna ki? Lyekkubo. N'ebyo Katonda bwateekateeka ye aba amanyi. Kalenda eweddeko weggwako mileage weggwerako oba tosobola kwongerako kintu kyonna, so ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwe tutyo bwe tuli embeera mwe tuli. Honorable Kato Lubwama asize omuko gw'enkomerero. Obako message eno gifunye ota papa? Kubiddwa essimu, mbadde waka bankubira essimu ababeera naye. Nange nenkubira bensobodde okukubira kwe kuba ntuli wano. So mikwano gye famire ye ne abadde akolagana mu mirimu abatanafuna message eno nga bagenda girabira wano ku SB4 Media, kiki kyosobola okubagamba papa? Kubabikira bubikizi nti Mulongo Kato Lubwama afudde kuba kati kyekiriwo, tewali kyetusobola kugamba kiri awo kisingako awo. Mulongo Kato Lubwama afudde. Kibi nnyo nnyini ddala. Tugendeko ewa mukulu Kitalo nnyo bannaye mwenna abatulaba ku mikutu egy'enjawulo. Mungu Kato amujjuludde. Kato abadde ayogera nga ffenna bwe twogera olwaleero ng'ayogera bulungi. Mulabyeko nze kusanga 9 naye as usual leero avuddemu omwasi n'omusinde nga gw'amaanyi. Nanga brazo obwedda nkunoonya ne muga obwedda onoonya. Okay. Ne muga naye nze kansooke nve wano kansooke nsaale nve wano nkomewo. Kato naga okay naye in fact olunaku olwaleero lwenjogedde naye mu bulamu bwange nga nsanze eddakiika ezisinga obutono. Kuba ate eggulo natuulamukko naye ne tunyumyamu awo ne twogera sinza kuleka n'olya wekka kandye ne ku kino naawe ky'olyako nendya naye kati ate mukunsiibula era bannanga ate luli olw'eggulo Kato nanga ŋŋenda Buladi ne mugamba ogenze mangu kati nayina gwe nali njogera naye Kato naŋŋamba nga kino tekibangawo n'otampa budde. Ne mugamba nedda Kato kanzije kale nkuwerekere nanga nedda naye nkimanyi enkyanja kukola ki kuba kasitamba Eva ng'ayita wambuuzeeko ku office oli bulungi nti ye nkubuuzaako bubuuza. Ne mugamba nti naye gwe oli bulungi. So ffenna tutambulira mu kufa ng'abantu, buli omu yatamanyi ssaawa kiseera wa
naye nze amulabyeko ng'abadde teri yadde kiraga kyekikakasa nti ayi Allah gw'oyina obuyinza ku muntu kuba eddoboozi eri bwatuse mu katonda siriwuliri gumu ne mugamba alo nanga bulazi owedda nkunoonya ne muga nnyina wenziruka naga mwedde emmoroka njirabawo wano naye nga toliiwo ne muga kansooka ensaale nnyina wenkola ki weŋŋenda nkomewo nanga naye era nze nja kulaba naŋŋamba naye nnyina ekintu ate gw'okimala ne muga mukama wange kansooka enzijumbire swala nkomewo nja olukomyewo ate simukoze eki simusanzeewo so saawa nga 9 era kati singa bajjayo kamera ezibadde ku nnaku maati saawa 9 kati abadde mu kitundu ekyo naye alla okugera kwe bankubidde essimu famire ne bantegeeza nti Kato afudde nembaga akantuukewo nsooka kulaba nenkakasa nga nammwe bwe muzze musooke mukole ki ninga temubanga tuzanya komedi kantuukewo nemulaba nenkakasa nentegeeza sipiika ng'emitendera bwe giri kubanga Kato former member of parliament ate ku lw'abantu beerubaga n'abantu abamulonda ku luli ne ku luno ateeka okubeera accorded an official burial kubanga kiri mu kusalawo mu byalambikibwa. Ekyokubiri Kato abadde ayogera nnyo ku nsonga ze ez'okufa olumu ngaga seyaffe naye tujja kufa nze ensi ndiwo kuba happy mwenna nga bwe mumanyi first of all Kato tabadde tanyiigiranga muntu yenna wabula Kato is a happy soul era nga bw'omusaana naye obwana bwa Nuupu naye nanga obwana obwo ate bwe bunjagala kwegamba is a happy person nga bwe mubadde mukola ki mumulaba naye Allah ffenna tetumanyi omulala otambulira mu mmotoka omulala ajja kutwalibwa accident omulala ajja kulwala omulala tajja kulwala nga Kato bw'omulaba ate ffenna Mungu atutwale nga bwe kiri so nkubiriza abantu bonna tujja kubeerayo make wa Kato tujja kubategeeza enteekateeka nga bwe ziddirira nebaza abayimbi mu fraternity yammwe ba TikTok baani n'abatuuze nti muli banjawulo oluwulidde teri yaseguse ne ba promoters nti bonna batuuse kwegamba unity yammwe gye muyina teri eri rweya kubanga singa babadde banoonya bannabyabufuzi singa baga tujja kujja enkya saa 9 naye abayimbi ne ba fraternity eno promoters ki muli banjawulo era mbebaza nnyo ate nkubagiza nnyo famire ya Kato abaana be ne mukyala we so inna lillahi wa inna ilaihi rajiun fenna ku nsi kuno tutambulirako tusobya atasobyangako muntu yenna Kato gwe yanyiiza finding a space mu kisakyo jjukire Kato bye yakola ebikusanyusa omusonyiwe ng'omuntu omusaasire omanye nti ye wadda fe wava wetudda eno eringa layini ya mmere ey'okufa oli kasita aseetuka omanya godda ku sowaani gwokutte sowaani ekola ki eddako so tewaliwo kyakusekera tewaliwo kyaki bino byonna byebyo ffenna ensi tugitambulirako butambulizi kale omwogezi wange ebigambo nno nga ekigambo ekituufu ebigambo bikyampeddeko bannange ekitalo nnyo kitalo ddala mukwano gwaffe muzeeyi waffe mukwano gwaffe muzeeyi waffe tuvudde ku maaso naye obusiraamu tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbadde mu buliri president nankubira naŋŋamba owaayi Kato Lubwama afudde ndi wano ku CBS kaŋŋambye ali wansi awo ku sita kwe kuba nti nange nsobodde okuzuukuka nenzija mbeegatteko wano
okufa kwa Uncle Kato kuno kuwadde kyakwega ki mu bulamu bw'ensi tutambuliramu? Okuva edda nedda ng'omukkiriza omusiraamu kimanyi nti okufa teeka ate buli kiseera kyonna tutambulira mu kufa kuba obusiraamu bulamula nti buli kigere ky'otambula lowooza nti oyinza okusitula ekirala ng'ofudde. So buli muntu yeetaaga kwekuba mu mutima kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala okulaba nti nno tomanyi nkya bw'ofaanana kuba omuntu akedde nga mulamu. Tubadde tufuna incident nga z'amasasi nti bamukubidde wali essasi naye kyewuunyisa nti bwe bankubidde essimu nti kati afudde sibuuza nti afudde ki. Ngambye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bannange bibi nnyo bituguddeko mu industry era bino ebyokufa muzeeyi waffe Kato Lubwama bitalo nnyo by'amaanyi. Nange nsula awo kumpi naye era mbiwulidde ne ŋŋamba nti kanvuge nkole ki ŋŋendewo neekakase. Waliwo omukyala gwe nsanze n'aŋŋamba Kato Lubwama afudde ne ŋŋaakankyameyo ndabe. Kato Lubwama mujjukirako ebintu bingi nga okubeera nti abayimbi abasinga bayise mu mikono gye, bonna bawulira ababbandi. Kato Lubwama bonna bawulira nti nga bandi ya Igozi bana baaliwo ba betting progoma bonna bayita mu ngalo ze. Industry naada gikwatiridde nnyo ng'abaana bonna abasinga abayimbi abakulu bayiseko mu ngalo ze kyemujjukirako n'emizannyo gye yakolanga gyonna bigudu ezo zonna gyalinga gisanyusa abantu nga giri fanene nga bisanyusa abantu. Wetwogera waliko SB4 Media abantu bo beyongera kubeera nga bakuŋŋaana naye tulengera wano ate nga motoka eya funo emaze okubeera nga ate etuuka okubeera nga ate oba maiti ya Uncle Kato etwalibwa mu funo home naye nga side zeno tuwuliddeko side zeno jegera kuyingira nega rero tuggulewo side zeno tulengera ate omukyala ye kubadde obwedda nga akaaba tetumanye nti oba ate ye Uncle Kato abadde amuyita atya naye jajja tuyita bamuyita jajja naye nga byo Mukama bwatyo wasazeewo muganda wange gwe ali eyo. Amawulire si malungi yadde n'akamu, amawulire si malungi gwe ali ku SB4 Media byo bizze bubi. Tulengera abadde ndowooza alina wamuyita naye nga twogerera executive funeral service emaze okubeera nga ate etuuka okubeera nga ate Uncle Kato oba ategekebwa okutwalibwa ate okumulongoosa. Jjukira afiiridde mu kkubo ng'ajja, tafiiridde wano ku ddwaliro, afiiridde mu kkubo ng'ajja bw'abadde alina gy'ava n'afuna ataaka y'omutima omulundi gumu ne gusirika. Bagenza okumuddusa okumuleeta wano ku ddwaliro lya Stabwa ate nga omukka gwo guweddemu. Tulengera bano bo abakungubazi bakyakaaba, tulengera Papa Misa Kisemakula ensonga zino ate akyazi kwasaganya impolampola eri Abudumulasi gye akyaliyo wamu n'abantu abalala bo bangi nnyo naye nga obulamu bw'ensi eno bo bwe buto we buli. Leero osobola okubeera ng'ossa ne wayita ate ssaawa busaawa n'obeera nga ate ossa ogw'enkomerero. So kino tukugamba nti ebyensi tebitwemazaamu, ebyensi tebirina kutwebazaamu. Muganda wange bw'atyo Uncle Kato wasizza omukolo omukka ogw'enkomerero olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 tuli mu ssaawa nga 9 gwa kiro. Gana amazzi genywa ga mukisa otegedde saagala ondezeko olulimi lw'olutwa lwa kiyaaye ggwe. Nze siri muyaaye ssebo, nze ni musajja w'abantu. Ono afudde mbadde n'ebbanga ddene, emyaka mingi nga tubadde naye, ate emyaka tukyali naye. Wadde afudde Mukama Katonda amugjeewo, naye tukyali naye.
ate era ojja musanga ojja munoonya gwe tolowooza nti afudde. Oyo Kato Lubwama tubadde naye ebbanga ddene. Misa Semakula nga bw'omulabye nga bwazze wano n'abalala abayimbi bonna babadde wano eno. Mwe mujja kujja mukole kavuyo bwammwe tubalaba. Amazzi ga mukisa gagano amazzi ngagula ku ssente zange ku dduuka. Mutegekere meza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo. Mutegekere meza tata wange kagenze nsene fulidde. Mutegekere meza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo. Mutegekere meza mayanja kagenze nsene fulidde. Bino ebizibu ebintudde mu mutima kumemere nkulukusa Maziga bibaawo nayo kubigumira sikyayinza. Naye anika ngome weribe enseno ng'emmemye wenzija gy'olitongoba ntasa. Ndadi yalinanga okuva mu buto bwange tata wange abadde mukwano gwange nga buli mbeera beera ku ludda lwange nga tandekerera. Mulani zange zibadde nnyingi nnyo gy'oli naye mutegekere meza mu lubiri lwo mu bwakabaka bwo. Mutegekere meza mayanja kagenze nsene fulidde. Abadde muntu mulamu nga mukakamu ngayaniriza takugobera wabweru naye. Mutegekere meza mayanja kagenze nsene fulidde. Abadde mpade nene kwenekute ye mama ndage wanzikandese owange. Mutegekere meza mayanja